nakulaba principle mu kibaluwa kye eky'obugwagwa ky'owandika morale Bobi Wine ayinza okwogera ku molozi gwe yali omuni w'enjaga you a drug addict here ozensi yerabidde the world gave you a second chance wali toli yasente zakayula ine principle werabidde background yo oyinza okwogera ku molozi principle gwolaba gwe omuni w'enjaga ensi yakusonyiwa gwokuba n'akayimba mbugali masada banange enjaga njinwedde nenjimatira nesiina kirungi kyendabye mu kigambo masada kati weerabidde principle oyinza okwogera ku morals Sente Ozijja Mubasiyazi kati ate principle sirika principle totumalaako mirembe you get money Mubasiyazi era Bobi Wine tosobola kuyimirira n'okwata muzindalo n'ovumirira abasiyazi you can't. You are part of them. Era butambule bwere mukyala we Nubiyaniri. Gulaga ye first lady. Kakati oyogere ku morals. Let us be logical. Wana ababaka bali emiliyoni 4. Omubake yazizaayo on record ye Kabugo. Sibanya Kabugo. Ye yafuna confidence. Na imiria mu kamera nagaba nanga ababaka batwadde miliyoni 4 zange nzizizayo. Bobi Wine, we need a letter. Ngabo wawandise ya Honorable Mpuuga bulinge letter ngotubulira ababaka bali mwene yupi abaga nokuza miliyoni 4 tutegere nti oyina morals. Tosiriwalirako naawe. Gwe buli omu agenda omwonona. Gwe buli omu mu Uganda agala gisigala mbomu. Bobi Wine, don't play psychology on two people. You can't make everybody bad. That's why the emo people nakuluno baganyi. Because it's a trend. Gugendo yono nabantu. Gwe Bobi Wine ulinge yajja mu politics. Kono nabuli omu. Mengombi. Catholic Church mbi. Abakatoliki babiri. Abasilamu babiri. Gwane mukwano go principle. Who is your friend? Kati Mpuuga mubi. Mubaluwa yemu. Nandi badde nkusuubira. You would have Bobi Wine singo baddemu amagezi. Gendo oza anti oyina. Wandisose ne webaza Mpuuga byakoze. Ne bibate biriyo wandi bimuwadde. When we are blaming people in psychology, you start by appreciating what they have done. Aunozanya blame card. But you didn't mention anything. Irange nugu ekuluma, ulide nugu, ulide ofa, ulide atichikumalide. Really? Principle. Gwe walonda Mpuuga, sifa abamukulondera. You are the one who sat in that meeting, noga Mpuuga ye leader of opposition. Watu yitako. Did you call us? Lwaki mukumugoba, oliko social media, you are like, olinga njochi. Olinga senene yako musana. We wali omulonda watugamba. Kati mukumugoba. You want to show that you are Jesus who has come to reform men. Bobi Wine, there is no man you are going to reform. You are not Jesus. Biji nye bili mu kibiina kyammwe. Febye tusirikidde.